Olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo ow'emmere alwanaganye munnangate n'owa chipusi esayidi eno bannange omanyi omukyala okukwata emmere n'agiyiwaayiwa. Oh my god, akatambi kabadde kakutte munnangate omubabiro maaso awo. Ngenda kubeera nga nkulagako ko Shiba ko saati ne Spice Diana. Shiba yeekoze ebintu abadde happy ate nga Spice Diana naye munnange abadde yeeyagala okukamalako obumazi. So bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi, wabula nno ngenda kubeera nga nsooka nkuzanyiremuko akatambi kano muganda wange. Bano abakyala naye ekibadde munange ate mu katambi kano omukyala owa chipusi ayiye emmere muganda wange ono gwabadde alwanagana naye mu katambi wano. Kibadde kikambwe nnyo yonna gye biggweredde kansuke nkakuzanyiremuko akatambi kano. Naye muganda wange loosi yo gye bakoze tebadde ntono kubanga w'otunuuliramuko chipusi ziyiseeyise ow'emmere nayo akoze loosi, so tebibadde byangu n'akamu munnangate mu katambi ako. Wabula nga nkwongeddeyoko Shiba nno yakavaayo munnangate n'ayereesi ng'oluyimba lwe munnangate luyite ddale. Naye muganda wange abadde actually ebadde challenge nga boogezako okulaba abadde mu maka ge nga boogezako okulaba naye abadde happy nnyo era nga bw'atyo Shiba bw'abadde afaananye bw'atyo bw'abadde ayambadde wali wonna nga ali happy nnyo. Kansuke nkuzanyiremuko embeera nga bw'ebadde munnangate mu katambi.
ye muyimbi munanga ate Shiba era nga bwenti leero bwe mucekinzeeko nja kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo munanga ate ku muyimbi Shiba Kalungi wabula nga nkongeddeyoko ne Spice Diana naye munanga ate mucekinzeeko Spice Diana aluteereddeyoko ebifaananyi ebibadde bikutte munanga ate etabbu jjukira nti nno n'agamba nti nno Spice Diana ebiseera ebisinga nti ateerayo munanga ate abawagizi be ebiba bitambula munange abisaayo wali wabula ku side yemu n'ateekayo na bino ebifaananyi nabyo ebibadde bikutte munanga ate etabbu wabula abadde nga ayambadde bw'atyo kw'ossa ate n'akasawo kabadde atulagaawo bambi abadde anyumye okukamalako obumazi inno abadde seeti nga yeetegekera munanga ate show ye era nga bwogezako munanga ate okulaba mu bifaananyi ebyo wali wona bwe kityo munanga ate bwe kitambudde omuyimbi munanga ate Spice wabula nga ate Spice ku byembadde ndaba wali bali mu kumiisinga munanga ate Spice abaweeyoko oluyimba jjukira nti nno mwana muwala tanaba kubeera nga atayirizingayo oluyimba olulala naddala nga wali kagobako kw'ossa n'ennyimba endala awo zitambudde nnyo kakati nno bali mu kumiisinga munanga ate n'akapiya okuva munanga ate mu Spice Diana nga kali singo esayidi eyo ye mwana muwala munanga ate Spice nja kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo ku Spice Diana ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munanga ate ku Jaminati Yugi naye ng'osubscribinze ate wali wonna so ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala